Mbadde mpita ayita. This guy namulabako dda ng'asiiga ebintu bino eno, naye ebbanga lye mmaze nga mwetegereza ne nfuna interest engeri gy'akolamu emirimu gye n'engeri gy'asavaivingamu. Leero njagadde tunyumyemukko naye ati ono amufunamu atya, ebintu bino by'asiiga abeera n'olukusa ye ekitone ky'okusiiga akiggyeeyo atya oba yakitandika ddi? Tukwaniriza amanya. Manya nze Angelo Dimaliza. Angelo Dimaliza. Mu art neeyita Dima Arts. Dima Arts. Yes. Okay. Obulamu bugamba ki? Obulamu butambula weebutyo era nga omanyi obwakutetenkanya ennaku zino. Kituufu. Yes. Twogere ku bifaananyi bino by'osiiga. Ono ndaba fresh jjajja. Yes. Wano nga mukulu. Nina kyendabyeko ng'omusiize ng'alinga muwala muto. Kiri wali ngenda kibalagako. Ati wamutandika ddi? Kati ati oyo namutandika ndi mwana muto. Nzanyira mu nfuufu nsiiga obufaananyi. Ebitabo oba kya English oba kya math omu monna nkubamu obufaananyi nga bombera nkuba bifaananyi naye nga bankuba lwaki oddugaza ekitabo. Bakuwadde ekitabo kya math kyokka nsiigamu obufaananyi eno ku maliba ng'okuba buddole owa math ampitirawo biki bye wasiize kuno ng'embooko zikaaba naye nagenda mu maaso n'okuba nga neetraininga nzekka awo nno wendabira ddala nti Katonda ekyo yakigaba neefuuka taata. Awo okizuula mu myaka ng'emeka nti talenti yange yakuba bifaananyi? Olwo ntuuka mu secondary nga nsiigira ddala kyokka ate era saabiwa budde kubisoma era baabisomesanga nga nze nzalawa nga ndaba mmanyi. Olwedde ng'oli kafulu omanyi? Kati nze ne nga kansome bye simanyi bye mmanyi kambireke nembireka. Kati ate lwaki sibwa concentratingako nsobola okuguka n'okuguka nnyo? Nalaba nga ndi mukugu nnyo, nina engeri gye nalabamu nga n'abantu bakindaga abaana nga baŋŋamba bannaye ate g'osiiga nnyo. Kati wasoma biki? Kati nze nasomera ebintu birala nnyo, ebintu bye nasoma birala nnyo bya bulimi kuba nali mu kyalo. Okakkana ebyobulimi byewasoma tobifunyeemu? Saabikola nako nga nze saagala kweddugaza era ondaba ne mu art ndi simaati. Oli simaati? Si kweddugaza. Toyagala kweddugaza? Kweddugaza tekitegeeza nti kwe kulaga nti osanga omuntu ng'akuba art naye nga yennaasi abunye langi. Aba omulimu agutya naye bw'ogukola ng'ogwagala ogweyagaliramu. Atutudde ku bifaananyi bino eno. Otandika ddi okuba ebifaananyi ebiri professional oba eby'essente? Kati eby'essente mbitandise mbimazeemu omwaka gumu. Nzijja mu kifo kino nsooka n'ensiiga nannyini kifo bamuyita Lule owa Pakalasiti omukyala we Jackie okujja wano. Kati bwe mala bisiiga mu butuufu nali neegula gye bali bampe ku kafo kuba naye bwe namala bisiiga ate bo munene bansapootinga ne bampaayo ku kasente kyokka ate n'ekifo nensigala nga nkikozesa nga sisasula. Bassebo ne bannyaba batamanyi mwami Lule nannyini Pakalasiti nanyini Climax nanyini Jokies yoba ye Jokies ebbaala eri awo Wakyengulu opposite Barracks eyali Mirano yafuuka Jackies kati ye Jackies. So akuwa ekifo kya bwereere ate akuwa ne kasente ate nno teyampa yandeka bulesi nga ye buli wampitako ndaba nsiigirawo naye nga tanyega ani wajja otya ani yakuleeta n'atabifanako obula nagamba n'aleka nendabira ddala nga omunaku amwagalizza netandiko yiyiza wano ekikumi kuba nali siina wenzira wonna gye nzirako esise ngobaganya buli wamu. Kati nenewogoma wano wenewogoma wali munda kati munda mba sikosa KCCA bandi munda naye abanjagala bansangawo. Omuntu omusiigira ekifaananyi for example nga kino kye tulaba ekya fresh jjajja eno gye bayita 6x4 kakati eno yandibadde E3 kati eno ebeera E2 eno E3 kakati ne wabeerawo ne F4 yono yeri of F4 tugenda gibalagako. Kakati kino bwe kiti kiba kya ssente nga mmeka? Ebintu bino tebirina bbeeyi yankalakkalira kisinziira muntu gw'osiize kubanga osobola okusiiga omuntu n'omugamba emitwalo 3 n'agakuwa ne waba wajja n'agamba nze 3 sigasobola nze munnaye nina emitwalo 10 oyo naye n'omutetenkanya ebbeeyi yakuteesa kuba kuteeseganya omuntu engeri gyazzeemu kubanga waliwo atali wansi wa ssente ezo nga ye muganda wange yawanika ebbango
biki byofunye mu mulimu guno ekyamazima sinnafuna kubanga neetega bwetezi bantu nensiiga omuntu nga taŋŋambye nti nsiiga nenkitwalayo mu kukitwalayo nambuuza ebibuuzo ani yakikutuma mulimu abatayagala kuwagira ani yakikutuma ngenda nyiza n'okusiba ggwe n'akutabukira abamu abayimbi batuukako n'atakuyamba naye ng'ate gwe oluusi nawe otutteyo era enjala ate nokubanga oyongeramu mu kantu n'ogamba kaŋŋendeyo mwetege ndabe naye omukulu Eddie Kenzo sookoleke waliwo yali akigobezza bangi babingobezza naye sijja kubaatuukiriza mannya ne booba bandaba babo bakimanyi naye ng'ate muyimbi naye bamuwagira mu bivvulu ate gwe bwogamba naye kamusiige nanga mpagireyo nagaana munaaye kati talenti naaba ng'agirinnyeeko oggwamu amaanyi n'ogaba bino byensiga biragawo kati omuntu omulala okukulaba aleeta omulimu alabira ku kiri kyewasiiza obulungi ku muntu gw'amanyi so kati nange banyambako okunkolera erinnya naye ate nabbo ne baba nga tebanyambye nakikugobesa bw'okikomyawo ku workshop wano omuntu wakiraba n'agamba ebyoyo byasiiga oba byadiba budibi kumbe eri babigobeza naye mulimu ate abamu baani bosiize ne bagamba weewaawo era ne bakwebaza bannange omukulu Eddie Kenzo president wa federation oyo nkisaba mukama amwongere obulamu awangaale kubanga be bantu betwagala era obukulembeze bumusaana bwe bamuwa bumusaana kubanga nagenzeeyo n'alaba ebifaananyi nasiiga famire ye nensiiga ne muganda we Mande yafa munnange n'asiima naye naŋŋamba babireese bingi ewange n'ate sijja kulema kuwagira kubanga nze ndi mu industry ya art nze njagaliza bannange yandaze omutima omulungi era yakutte na ssente yazikutte mu ddoola mu ddoola kyokka mu butuufu abasirikale awo kubanga bayinza okubuuza ebibuuzo bingi naye ng'ate awo nafunyeewo ku mukisa nga abasirikale bandeka naye omukulu Eddie Kenzo bannanga ayagaliza abantu kugamba abamufuna mpola muntu mulungi kwabaddeko minisita ne minisita yabaddeko omukyala Honorable Nyamutolo naye wamusiize nga kwali ye saamusiize lwa nsonga kati twakamutegeera naye ate nanyumiddwa nnyo nti we nabadde mu kifo yabaddewo nga mukyala musanyufu nnyo nga naye tayina buzibu ekifaananyi ekirabyeko kati ekifaananyi ekyo simanyi kubanga nze nakireeta omukulu Eddie Kenzo eka yaliwo ne management ye naye wano mukuddayo wamusanzeeyo mukuddayo namusanze era nawulidde essanyu just okumusemberera waali mpulira nga sinnaba nakunaaba nkyayaga kali akawoowo ka minisita kakyandimu sooka otunyumize minisita wamutuuseeko kyaba tekitya kati minisita nze saayogedde naye kubanga nabadde siina naye engeri gye wamulabyemu naye nga mpulira essanyu nti ndi mu kifo waali abasirikale be nabo banga nabo tebangobaganyiza management ya Eddie Kenzo tetugobaganyiza kale nembeerawo bambi Eddie Kenzo yandaze omukwano ate nanfaako n'atalaga nti yanneerabira kuba nakireeta ogwasooka naŋŋamba nesooka ompeemu ku budde kati ate bwe nakomyewo ye kennyini yagambye n'ogamba artist oyo yansiiga neŋŋamba bannanga kyanzijjukira nensanyuka nnyo so omukulu oyo mwebaza nnyo mukama amumpeere obuwangaazi so n'omukulu oyo wa Pakalasiti bambi be bantu be bakampagira naye abasinga obungi mbasiiga bulungi naye nalaba nga kinyumye munnanga ate era tojja kusiiga buli omu naye osiiga era abakuli ku mutima ng'owulira naawe obaagala naye bw'otuukayo nga gwe otutteyo laavu yo omuntu n'agigobaganya ate oggwamu amaanyi so Eddie Kenzo thank you so much kuba bintu byakuwagira naye bamuwagire buli wonna wadda bamuwagire kubanga naye ayagaliza musajja ayagaliza ojja tusiigirawo nekyanyamutoola bannange ekyo nina okukisiiga omukyalo oyo nina omusiiga kubanga naye mukakkamu oddayo ddi okulaba ku president wa Eddie Kenzo mu butuufu era ngenda kuddamu nkyaleyo era nga ntuteyo n'ekifaananyi ogenda mutwali ekyanyamutoolo nja kuddayo mukyalireko naye nga mu butuufu ngenda kutwala ye kugamba anasanyuka busanyu sinaaga kankuweeyo naye nze ngenda kutwalayo nga just omukwano abaagala nabo basiigeko bayinza kufuna batya abo kati nsangibwa ku Pakalasiti Makindye Pakalasiti hoteli restaurant ya Pakalasiti wennyini wensangibwa era newobuulizaawo omusizi w'ebifaananyi bakulagawo enamba giyise mukaaga eri 0705 6939 5
kuba nkyewuunya ono langi ne bw'okola otatavaako ne bw'ojooza tevaako kati ate bino ebifaananyi by'engalo biwa ngalo singa ebya kamera kino n'oba okiwako amazzi n'okyoza tekivaako ate mbikuba ku boodi lubaawo kubanga ekifaananyi bw'okiteeka mu ndabirwamu kirina engeri gye kiba nga tekirabika nnyo olw'okubaamu okumasamasa kuli ate bwe kigwa era kyatika naye luno lubaawo tekirina kyekikosebwa lusigala lubaawo enfufu ne bwegendako osobola okwozaako langi tevaako osiimuulako langi tevaako biwangaala naye kati fresh jjajja alina akasente tewasiigira bwere era naye namwetega naye yakirabako n'asanyuka nnyo naŋŋamba essaawa yonna bakiddaawo bayira bwe baŋŋamba waliwo n'omuntu yandetera ekirowoozo naye bakiddaawo b'omusiiga ajja kusapootingayo musajja wange bakiddaawo omusajja ono agenda kukusiiga essaawa yonna naye nze kennyini nze agenda okkireeta omusajja olina omuwa kasente bafeesi jjajja tetwandimutegedde senga nsaba nange mumpagire so omusajja ono agenda talenti egende mu maaso kuba ninayo abaana abato nabo mbayigiririza bwereere ye bakiddaawo musiige ate tujja mukwata lwampaka mmanyi sente azirina yali ajja kukuwagira ate musajja mulungi ajja kuwokya musajja wange mulungi nnyo naye kaakati omuntu ngazze tamanyi bya art osobola omuwaamu amagezi n'omugamba nti nno kusinziira ku kifaananyi kyoyagala tukiteeke ku F4 oba F3 waliwo abajja nga nze nsiiga naye simanyi onene bwakyo kati nze omuntu oyo nkola kirungi ye bwajja naŋŋamba nawe babadde ayagala katono nze nkola kinene nawe aba ŋŋambye nze nteeka mu t-shirt yange eno gye nalimu nze bwe njitunuulira ngaessuuti ejja kusinga ajja nga nkoze surprise ya suuti osobola okukola omuntu n'omuteekako essuuti nga tamanyi kubanga essaati ye asobola kati bannayuganda ajja okusiigibwa ekifaananyi mu kinyumo nga kinyumo naye ate ffe aba artist tukimanyi ti ekyo ekifaananyi nabwaliba yafa kijja kubeerawo n'abazzukulu bakirabe kati ye swaga lye lino lyalimu omuzzukulu ayinza obutalinyumirwa naye ng'ajja kugamba ate taata bana yakubanga amasuuti yali wa ttabbu ndaba kino ekifaananyi kyoli mu kusiiga kyenkusanze osiiga bano baani kati bano abaana bakuno ku kyalo era bampagira sinnakimaliriza ntandika butandisi naye nsooka bubookisi buno anti mbadde ngenaga bubookisi bwaki kati obubookisi buno bwepitamu oyigiriza oyo atamanyi mwembalira nemanya buli kimu kiri mu layini ntuufu era bwe kinaggwa tekijja kunyuma nnyo ngeno yonna background ngisiize bulungi kati eno background ogenda teeka kuyoki eno kati eno ngenda nnoonyayo kakkala nyinza oteekayo kabbulu nyinza oteekayo ebimuli oba eggulu osobola okunkuba nga background wali ennyonyi byonna bisobola obiteekayo kati bano abaana bo basaana ebimuli muli ebintu nto ebyo bibasanyusa bwe ntyo bwe nkikolamu ng'ebokisi nnene gye wakozesa anti eno yonna nsobola okuzanyisizaayo ebyo ebigenda okuba nga binyuma omuntu akiteeke mu nju nga ne bwabeera tayagadde n'abaana eno wanyuma kati kino kiba kya sente nga mmeka kati kino olubunene bwakyo kiba mu 3 naye kati bano abaana era nabakendeereza akasente maama waabwe kubanga alina omukwano ku baana nange nnyumirwa nnyo omuntu alina omukwano ku baana nange nkendeeza so famire esobola okujja taata n'omwana n'obakuba bonna ne bwe babeera bali 10 nsobola bateeka ku boodi bonna ne bavaayo naye omba temulina kifaananyi naye nga wakyekubisa ku ssimu kasoba nga bw'okizuuminga ku ssimu tekifa ekyo kyenjagalira ddala oli yakuba famire ekifaananyi for example baali waka ku holiday nga balinga 12 ngenda njijjamu omwomu nembagatta nembasiiga kati naate mwabeetaga okukola surprise kaako kalungi nnyo wabakuba mu kyalo jangu okole wano ekifaananyi nga kyamaanyi nnyo okibatwalire mu kyalo bibeereyo kubanga tebifa binyuma ne mu ddiiro ne mu ddiiro nga kiri mu ddiiro bannange kati abeetaaga okubayigiriza era asobola okujja n'omuyigiriza kati abo abayina obusobozi basobola oleetayo kasente akatonotono naye waliyo atalina busobozi bambi mulema naye ng'emikono agirina kubanga ow'ebigere muzibu wayigiriza naye ng'emikono agirina waliyo oli bambi ng'olabira ddala famire ŋŋanze ze navaamu ng'oli bubi nnyo oyo naye nsobola okumuyamba kati olina omukyala kati nze sirina mukyala siri mufumbo kubanga ebintu bino ebya art birumya enjala omwana w'abandi ojja muleeta omuliisa ekikomando kubanga byakugumiikiriza akasente kabanga ka musaala kagwa bugwi ate ye omukyala olina omuliisa buli lunaku ate naakatandika bikyali bipya so ndi mufuna nga nabyo omulimu ndaba gukoze eki guteredde
naye omukyala abeera weetaaga atya era ye yeetaaga ng'alinamu kasente kuba kati bino byetaaga oppikamu n'ayongera mu bizinesi kubanga bw'oteekamu ate awo twongera ofuna kirooto ki ky'olina mu ati ombuzizza bulungi nnyo ekirooto kye nnina njagala nnyo talenti eno gigabanako n'abalala nti senga mba nnina akafo nga kagazi abaana bonna abatayaya ku kyalo abakola kyabo bonna mba njagala bajje mbayigirize katonda oba yali nsasula oba gwakirabye gononsasula naye nze mpulira okuyigiriza okwo nkwagala nnyo omuntu n'agabana ku magezi gange kitegeeza kyekirooto kye nnina okuyamba kufuna kifo nga kigazi nga wagazi nga nsobola oyigiriza abaana awo nno gavumenti wenkisabira naye ekuyambeko kuba zino ebbula lya mirimu lyolwanyisa abasiizi batwerabira ate tuli baartisti n'abayimbi babayita baartisti kati kiteeza tuli bannabya bitone toyina gundi federation yonna gyogwa tebatuliiko kuba nalaba eggulu babbaana be bagende banabawandiika ku bugoyi kati fe abaabino ebyo byonna tubisobola tuwandiika tubumba temulina kibiina bwe mwegattiramu kati ekibiina anti kati weebiri naye ebibiina biri byeyawula kati omuwandiisi wa baana yakitwala nti oyo naye artist mulala omusizi w'ebifaananyi naye mbu mulala naye nga ffenna tuli mu kategore emu kati tojja kubalabayo ab'ebifaananyi bajja bayita bagamba twatutteyo babbaana ate nga ffe abakulu ffe abasizi babino ffe bakulu kuba bali anda abawandiika obuntuntu obwo obupandepande kubanga obwo bwe tusookerako nga tonayiga bino obwo nange mbusobola kuwandika ku ngoye obwo buli anda kati kitegeeza ffe twandibadde tukiwomamu omutwe naye tetulina atuyambako anaakuyambako oyo naye ajja kujja nga oluusi bino si byakola ate n'agamba kati nze ngenda nakuba ekikono naye nga twetaaga okuyambibwako mu nsonga eyo gavumenti esobole naffe tulaba ate tusobole okutumbula ekitone ekyo kubanga tetujja kubanga tulookalooka ate tutandike noyingira ebyobufuzi byaki nga tuyina anti waffe naye tugendayo oluusi ne tulookalooka okuyingirira entebe z'abasajja lwa nsonga nti eno gy'oli tofuna naye gavumenti bwetuyamba ffe eno ne tuba nga tufuna tetugenda liyingiriza ntebe zammwe oba kansala oba biki tetugenda biringiriza eno tuba comfortable ate mubeera busy tuba na busy so etuyambeko tusobole okubeera busy emirimu gyaffe eyo ensonga nkulu ate maama Nabbanja oyo y'omukyala gwensinga okwagala atuyambe naye kubanga adduukirira nnyo maama Nabbanja adduukira nnyo maama Fina ye yakowa okuyamba bayamba nti nabo tebasiima naye nno namusiiga nenkitwalira muwala we naŋŋamba ebifaananyi gye biri bingi ne bamalamu amaanyi nenkireka naye kale ye nga maama Fina yakifunako oba maama Fina teyakifuna kubanga mukyala mulungi era teyakifuna kubanga babimusiize na bingi naye lwakuba kale nze nanoonya nange surprise gye mmuwa okumwebalizaako abo bayambye nembula sirina ssente nkole ntya nange kyennina kyenali nina okukola kyokola yasadda nayo tineetaaga ssente nali size njagala nakireka bulesi wa muwala we nenvaayo senga wakiwaye kenyini tewamufuna tafunika oba bakuba olukokola tafunika kubanga n'omukulu gundi UB4 amusemberera SB4 amusemberera yayogera bulungi nankansolinga nangamba osobola omulaba naye nalaba nga process eba nnene naye nga temuwala waali kumpimpi naye nkitwalayo naye nze ndi comfortable okuba nti no baakifuna ndi comfortable kale nawulira emirembe n'essanyu kale eyo ensonga bwetyo bweri ate engeri gy'omukozesa naye nga abayimbi bonna olw'okuba ba artist ate nange ndi artist yesu ngenda kwongera obbasiiga bonna abayimbi olwo si yesu ono Maria maama Maria n'omwana we Jesus kati ate nga kino mba nkijja mu mutwe kubanga nasomanga mu Katoliki kino wakijja mu mutwe nakijja mu mutwe nga mujjukira nti yali mukyala musooto oli ow'amagye yaani kati omukyalo ono waffe wano ku kyalo yampagira yampagira omukyalo ono naye nga bizitowa boodi eba nnene boodi eba nnene bannange kati omukyalo ono waffe ku kyalo mukyala wa mpisa ne bannange amagye gayina empisa omukyalo ono kuno ku kyalo terina amanyi nti wa magye atubuuzaako yeeyisa bulungi era yajja nga tusigayo akafaananyi n'asasula bulungi naye tannakinona yampagira nagamba njagala mubeere n'emirimu mube nga mukola maama weebale nnyo yaani amanya
amanya tegaliiko naye ngenda gawandikako kuba yaŋŋamba nga wandikeko wano wano ku nsawo ekituufu afande weebale nnyo weebale afande bambi yampagira yo wayi kintu kizito wakati wano wewali egundi wano nteekawo akatuli nga okiwanika waggulu ku musumaazi bannange ensonga zezo bane mujje muwagire famire ng'oyagala bagisiiga ekifaananyi ate lwaki nedda eka nange bwe naazaala akaana nja kujja okasiige ate nsiiga mu kaladi ne black and white kati oli ayinza okugamba njagala black and white mwe tumuteeka aba kaladi ensonga nkulu nnyo bwe ndeeta omukyala wange omusiiga bulungi nnyo nobwoba oyimiridde awo ng'oyagala nkusiige ng'oli awo nga tolese kifaananyi nenyimirira bwe nti nkusiiga nga bw'oli naye lwakuba nti awo weetaaga nga gwazze oli mugumiikiriza anti oyinza n'osumagira ng'omuli tamala ate n'ekirala wabadde otunudde eri nze natandise dde okusiiga tekati otunudde ewalala olina kubeera static olina okuba nga olinga kibumbe awo nja kusiiga sipidi so kati kyova baleeta bifaananyi nga tebajja kusobola kolaki okuyimirira awo kikutwalira bbanga ki okusiiga ekifaananyi nga kino kati ebifaananyi olunaku nsobola osiiga ebifaananyi nga 2 olunaku nekiggwa bulungi ate nenfissawo ne ku budde obuwummulamu so sipiidi njirina sibirwako kubanga waliwo omuntu ajja birthday yankya najja leero kakati we naye nakugamba nkyagala nno era awo bodi zibaawo nga zirirwedde ntandikirawo omulimu gwange kutuuka ku makya nga kiwedde ate nga kinyiridde bulungi kubanga gwe nkuwa obudde nannyini kyo okyetegereze bulungi wabuzeemu naye mukama nnyamba bonna bavaawo basiime kapito abeera nga wammeko siiga ekifaananyi nga kino kati ekifaananyi ekyo era kapito ayawukana okusinziira gwe kuzompadde kuba gwe wonga nti ekifaananyi ogenda kumpa emitwalo 3 kapito ajja kuggwera mitwalo nga 2 ogula langi anti kati sente zo nange nfuba okulaba nga zikola ekyo ekiri mu sente zo kati ate bw'oba mpadde emitwalo 10 nja kunyigiriza okulaba nga njijako 5 giyingire mu kapito nange ndyeko 5 kati kitegeeza nti sente ze era gyokoma okubeera ow'ebbeeyi ne quality ennungi bwekityo bwe kibeera bassebo ne bannyaba ate mulowooza nsusseeko awo era bwe tubadde naye nga mujje muwagire omusajja gwe nange olina famire eyo oyagalira bike bulungi nnyo surprise ng'ogyagala ogikolera omwagalwawo mukube jasi kifaananyi kya simu omulete bamusiige omuzzeeyo nga atye agambe naye bebi bino obijja wakumbe omusajja ali wano eno amukubye bulungi nnyo amusiize bulungi nnyo ate kasente akatono muve ku bino ebyo surprise ezitalina kiddako omwana ku birthday ye nga ya Monday jangu ku Saturday bamukolera ekifaananyi ku birthday gwogenda omwebu ekifaananyi ate kiribeerawo emirembe n'emirembe okategedde muve ku bino mbosimanyi omugulidde keeke gye mulye neggweeraawo olugoye gaba ekintu ng'olya yabbeeyi naye eggwawo gaba ekintu nga kisigalawo n'emyaka n'emyaka ajja kitulako agambe gundi wadde twakyawagana naye ate era nteekako erinnya lyo yabakitonedde nalyo ndiwandiikawo nti yakikoze ensonga nkulu nnyo so I think n'ekyabakidde awo kamunoonye n'omunoonya olina okukikola ate akusasule bulungi era munoonyeeko bayinza n'okuba n'ekirowoozo n'agamba famire yange yonna mugisiige alina okukusasula bakidde awo nze kennyini zagenda okukunoonya wagira nnyo abantu omusajja wange mugoberera ku mikolo omuntu n'amusanyusa obazinye bulungi n'akwatayo kasente n'amuwa naye ate kwegamba awagira bambi abantu abalinawo kye bakoze ensonga nkulu nnyo abagole ngaabo osuli asobola obbasiiga olina abatwalira ekirabo era oli agenda okujja mu kidaala ng'atudde nga n'ebifaananyi ebiryawo byawedde nga byawedde dda ensonga nkulu nnyo so mumwenna abali interested mutunoonyeeko munoonye ku mwami ennamba agyogedde oba nnoonya kacyumbaali ennamba eri awo musikolola etambula ejabeera omufuna bulungi nnyo ate bakusiige weebaze n'abantu olwakinedda mbeere bulungi mweraba